ambient ekivulu kyokka ekyaggulawo Tavern Kick kyatwala obukadde bwali busukka ne mu 10 plus nze nakiriko naye nga abantu abaliwo tebasobola kukomyawo wadde miliyoni abiri ensi y'ebidongo basebo ne banyabo omuntu anoonya sente mwesonyiwe ensi y'ebidongo tesobola kuzanya ki tesobola kuzaala magoba gali awo club eyo nga bweri Tavern Kick nga bweyambuka mu bbanga singa zaali apartments nga abantu abasulako nga basulako obusuzi amazima ga Katonda mugulu Lwasa teyali badde mu mbeera gyakola ki gyalimu naye club eyo nga bwogiraba kifo kya kusanyukiramu busanyukizi nti club ne bwebe ino omunywi omu abakozi baamu bonna basigala nga basasulwa kugwa kwa Lwasa ani akifunamu nani akosebwa eggwanga lifiirwa kyekimu naffe bennyini abali mu kwogera bino era kyovolaba mbyogeza ennaku gye sirabanga lwa nsonga if I see one mugagga ng'ayiika VV kitegeeza abantu abanaku abasukka mu 1000 bagenda kubonaabona bantu bangi abasobola okulya mu bugagga bw'omuntu omu kyovula bobanga ne neighbor wo n'omulaba nga afunye kasente musanyukireko tomukwatirwanga ttima kubanga mutabani we yagenda okwoza emmotoka y'omugagga oyo guteekawo kapampu k'amafuta omugagga gyaganywe kati okwavuwala kw'omugagga omu kukusaaba naku bangi tuli ku TV oli we tubagita program Richard Extra Monday paka Friday bampita Fred Zaha mbeera wano kweza kaka tukwasaganya ensonga Friday chukamuko ambera ni muganda wange Simon Longa tugeza kulabikanga mukwano gwange Eddie Buyondo muyimbi wa kadongo kamu nze njogera ku mikwano gyange batanyigire Eddie Buyondo yayingira endongo ngalina amaduuka g'enguye z'amasuuti mu Kampala najja nayingira endongo natandika leta mama polini nedda taata gundi ogenda okumayiza ng'edduuka eryali mu kibuga lizze makindye atandise okukirira yagenda okukitegeera nti music agenda kumalawo sente nga zisigaddewo ntono simanyi obaza ggwerawo ddala. I'm sorry Eddie Buyondo, big up on yourself. Yamala n'akikuba muyimbi wa kabi era mumuwagira abayimbi bakadongo kamu kati tewali superstar ja nga Eddie Buyondo okayisizaawo mugumye si kumugumya is good twakava ne mushoye so mbadde nkulaga nti buli muntu alina ekintu ekisobola okulya sente ne kizimumalako kale n'olwekyo togamba toyimira maso ga Lwasa nomuga waziwanganya abakazi era gwe munnange ye yaziwanga abakazi twabadde ku interview mu Lwasa twabadde ku interview mu Lwasa twambuziza nti kyosubira gwe kinzo bandi kyakuviddeko okugwa abasendezo okugwawo nagamba abakyala abo nabo bazirya sente ze ekitegeera open nichovola abantu tubyogera tusinzira ku statements ze nakirala unjaga tujja ku Simon okugwa kwa Lwasa factors zigwe zotunulira because obadde omulabo byabadde kyaliwo ko chensingo okutegeera factors zigwe zotunule zinzo banga za video ko Lwasa obugagabo okugwa because omukwaga tubatumanyi oko sente ya Lwasa ekisobola okumalawo sente nga tuvudde ne ku Lwasa nga tuvudde ku Lwasa because this show is beyond Lwasa it's bigger than Lwasa omuliza waffe wa makulu nnyo okusinga Lwasa sabo kutegeeza gwayina sente olunako olwalero nti sente nga tonna bakulowooza kugispendinga soko ononye butya bweyinza okubisaamu okuzaala ginne waayo. When you get money, first think about how to invest that money before spending it. Or spending echo nga investment yakoze echi wedde. So if Lwasa was spending nga ne investment yajiwe ekitiibwa singa mugagga. Abagagga bangi mu Kampala betumanyi aba spendinga sente. Na yagenda okuspendinga sente nga ataddewo ezivaamu abapangisa nga ataddewo apartments nga ayina taxi ze ku kkubo ayina emidaala gye egikola nga sente ebituli ebiyingiza sente nga bingi okusinga ebikola ki kankuweyo kamunnyo obudde butusazeeko omusajja omu omukenkufu nali ntudde naye ne mubuuza formula ki ey'obugagga n'akwata olupapula n'aluzinga mu nkola ey'olusoggo if you can get a paper n'oluzinga mu nkola ey'olusoggo weka tengeno katini from screen date olupapula luli wali okay mugana munyanja jango leto olupapula luno we demonstrate it so that abalabi baffe baleme kuviira mwawo babeeko kye bafuna ekyokuyiga thank you kati olupapula luno buli omu olulaba nti lupapula bw'okwata olupapula luno n'okola olusoggo tugenda kukola olusoggo mu lupapula luno kati olupapula luno lulaba tusomesa bugagga omukoye formula kakati yangamba nti buno bwe bugagga obugagga buno bukwate nga bwolaba nkutta olusoggo luno nti awayingiza wabeerenga wagazi awayingiza wano wabeerenga waki wagazi awafulumya kano ke kaba akatuli akakola ki akafulumya
naye bannayuganda abasinga we do the opposite. Olusoko tulukwata bwe luti. Oyingiza katono, oyingira ebbaala ng'olina emitwalo 3. N'otuuka mu bbaala n'oyita abakazi 3. N'oyita baketi ne bazireeta baketi 3. Olina kuba akaba kuolazi. Ogenda okumaliza ng'oyisa ow'ebbaala n'omuganzi tomanyi nze Simon Loko. Nze tomanyi nze Simon Loko. Otya okuswala mu bakyala. Soko oyongere mu kaawo. Kati ogenda okumaliza ng'olusogo lwaffe ng'akatuli akayingiza katono ekifulumya kinene. Lwasa yali yakola investments. Yagamba yakola Lwasa events, yakola Tavani Kiki, aina motoka zibadde ku makubo. Ebintu byonna bye ezo nazo zibadde investments zingi. Ebintu byonna bye investingamu si bye bintu ebikola obugagga. Lwasa ya investinga mu masanyu. Ebigambo bya Lwasa biwulidde. Mbiwulidde. Bamuyita omukulu Mbazira Tone. Yabi wakanyiza agambe Lwasa alina fujjo. Said agambe asobola nozifumbisa ebijjanja ne zitagwawo. Mu bulamu osookanga n'owuliriza omuntu nannyini bulwadde. Manyi tusobola okwambala nga bwe nyambadde t-shirt ya Segvik eno nga nnyumye nnyo. Naye ng'ate mu mugongo gwange nga nina yebbwa. Kakati nze nannyini bbwa nze nina okugamba nti nina ebbwa erikola litya? Erinnuma ate n'okusajjuka lisajjuse. Kati at times mwe kigamba musobola oganti Simon n'obanga oli mulwadde ng'onyirira bw'otyo olaba omukono gulinga ekisambi laba wennawe nettama laba wennawe otulevu bwe tunyirira nga neggulo limu nnyiza okubanga nakuwokyezaayo eky'ekkumi nfuna bulungi. So obwavu bwa Lwasa nze sisobola kubusaagiramu. Nze omu ku bannayuganda abaali baliddeko ku ssente ya Lwasa nkutegeeza gwe alaba mu TV nti nze siringa munnamawulire mulala nze njogera ekintu kye nninako bwino mu kugulawo club Tavani Kicks. Aprocho ya kumpa akukati ka video mu kugulawo Tavani Kicks yogerwa kerike ipande for sale mu kugulako club ya club Tavani Kicks esangibwa ekyabakuza ku kidda Mawogola bw'otuuka mu kibuga kyabakuza ng'ovudde mu Masaka n'otuuka mu kyabakuza waliwo ekikubo omugenzi basudde kye yayimbako ekiriko ettyeddene kati ekikubo ekyo ye Tavani Kicks ku kikubo ekyo kye kigenda emisanvu kye kigenda ebuyoga kye kigenda emateete kati oba wakakiyitako ekikubo ekyo mu maaso awo ye club eyo gy'otunula gy'olaba ku screen yo mu kugulawo club eyo naliwo kubanga yes mu kugulawo Tavani Kicks batwala abayimbi baali 3 mu kibuga Kampala. Omuyimbi asooka baali bamuyita Desire Luzinda. Omuyimbi owookubiri mu kugulawo club Tavani Kicks Desire Luzinda ali muntu wa mukulu nnyo kwaliko Winnie Nwagi. Omuyimbi owookusatu kubagulawo club Tavani Kicks yali Simon Loko. Era akalango kaali nti bato ya Desire Luzinda ne Winnie Nwagi era referee ye Simon Loko. Posteyo sategede singa wangambye bukyali mbenja jikuletera. It was very amazing. Nalina akatandika okuyimba nalina mukwano gwange mwannyina wa Lwasa bamuyita Nampijja. Nampijja oyo atali ono gwe mumanyi ono owawani Mengo. Ono ali ku Star. Omukyalo yali ku Radio Star. Omukyalo yali mukwano gwange. Ate nga mwannyina wa Lwasa kati nga nina akayimba akamunyumire nnyo bakayita gwe amaanyi g'omukazi. Kati amaanyi g'omukazi nga ge gakwata Lwasa ge gamukoza byonna byakola byonna byakola. Kakati it was just a fusion of my song n'okuyimba kwange okulungi ne bampa omukisa okuyimba mu kugulawo Tavani Kicks. Essente ya Lwasa n'enjiri yako yesho gye nasooka okumbuukinga akakadde n'enkalabako maama n'enkuba n'enduulu. So njogera ku Lwasa gwe mmanyi njogera ku Lwasa ne Tavani Kicks gye mmanyi okuva ng'etandika okutuusa leero. Ebyobugagga bizibu. Omuntu osobola okugaggawala mu bulamu ensi yonna n'ekulaba ng'oli muki ng'oli mugagga naye nga bw'otasobola kunnyonnyola bantu kkubo lyaleeta ssente n'ekirya ssente tosobola kukyogera. Ekirya ssente kiringa ekiri obulamu. Omuntu gwe wayiseeko mu myezi 2 osobola omusanga leero nga ngumba ziri awo ng'obulamu bwakoze eki bwaweddewo. Lwasa asobola okwavuwala. Abantu abasinga bageneratinga obugagga obwo nga babujja mu loans. Omuntu osobola ogenda n'ofuna looni ey'akawumbi okuva mu banka osobola okugijjako looni ey'akawumbi n'okaleeta akawumbi ako ne katakola mulimo gwako gwe kalina okukola ki okukola. Kati gwe bino by'okoze ng'okozesa akawumbi ka banka abantu babulabanga bugagga bwo naye ng'essente ezaddala sizo. Kati bwe bukya ng'olina okuzzaayo akawumbi k'abantu ate katwaliramu n'ebibyo ebyasiŋŋaanibwawo
kati ne bawerangirira abantu bano bobadde oliise ekyemisana n'ekyeggulu basobola obutakikkiriza tusooke tuleme kuzanyira mu statement ya musajja oyo. Uncle Simon tukkiriza ye kiyinza obbanga kituufu tweme bitwalanga biri right. Simon ayinza Rwasa yinzo baya yavuwadde. But Rwasa yomu kubagege betu batumanya bali extravagant. Nja chikozesa because open tuba tumulabe ngeje asasinya musene. What do you mean by extravagance? Because tuba tu mirundi emeka ateka kwa n'omukono bamu disappointing ebitu naga babigabe oshegira yabadde wano ng'omulaya yabeera nono omukyala yabeera nono nga kanyini avayo naga sente nina nemba sikoze omukazi aganze nkuwe mmotoka sebigambo nke bibadde nga bijja biwuumira mu matu g'abana Uganda. Obadde okimanyi nti buli muntu ku nsali extravagant mu ngeri ye ne munfuna ye olwalio kati kakubulire nze nzize ku tivi wano nga ninamu omutwalo gwange mu 10 mu 10 mbadde nakatuuka ne baba wantegulako omutwalo okimanyi yogera nti siri okimanyi ndi extravagant. Tuli extravagant kubanga zikozesa zibadde ziteekeddwa. I'm very extravagant lwansonga somebody with 14,000 bw'obanga osobola okutemako omutwalo n'osigala nnya oba wenkanankana n'owaakawumbi akwata miliyoni 3 n'aziwa omuntu. So everyone is extravagant. When we are spending money to be extravagant. Era togambanga mboyo ye simanyazi wabakazi kati gwatazi wabakazi oyina mmeka. Agwezo ziriwa. So tuleme buli muntu ayina ekimusanyusa. Nze nzikiriza waliwo afuna miliyoni 10 n'agula emmotoka. Nga yo obulamu bwawulira ayagala ki? Motoka. Omulala n'akwata miliyoni 10 n'agula amataka. Nga yo obulamu bwe kimusanyusa mataka. Waliwo akwata miliyoni 10 n'ayanjula mukazi we n'amukuba embaga nga ye kimuwe essanyu kwanjula mukazi we kuba mbaga. Omulala n'akwata miliyoni 10 n'omusanga ng'agenze mbasegiviki bamututte Canada nga ye obulamu bwe yaloota dde okulinnya emmotoka. So the way Lwasa has been spending his money nze sisobola kukigamba nti ali extravagant lwansonga kisobola okuba ng'ekyo kye kimu ku bisanyusa obuki obulamu bwe. Essente abakazi bazimalawo sente bale zimalawo omuntu ayingira ebidongo nina abantu bange bemmanyi mu nsi y'ebidongo nga bajja ne sente nga mpitirivu ebidongo ne bizikuba ne bizikola